Tuvuddeyo ssebo. Ningoli bulungi. Ondaba ndika akamogo? Ndi bulungi. Owadde gundi iPhone omuwonyezza Android. Alan Cruz. Olage wana iPhone gye bakuwadde. Kata botambula nako ng'okawanisa. Owaye ate gwe wali otambuddeko. Omwana yabigize byonna. Soko giraga abantu. By the way, tujja kuddako ebyo omusajja yeyagalire mu Amadda yaweebale. Alhamdulillah. Kati mwogere. Manyi bannamawulire badde muŋŋamba nnyo mwesibako. Lwaki tova ku mukazi oyo? Kati mulabye. Kamunyiriza wamuwa lato. By'okwesibako ebirungi by'okwesiba ku muntu. Ate nkusuubiza okwesibako. Tuvuddeyo. Kulikayo. Abantu bagenda nonge ebigambo tugendera mu bingi. Tutuukise eri video nezikusooka otuuka eno e Kampala. Nga tulaba watabuseemuko wanyiize. Mu kunyiiga ku ki? Nga kavidiyo akazze. Nga olinga atabukidde abantu mu kavidiyo nga ebifuluma si birungi. Tewali kityo. Tosaafulumya kintu nga mmanyi si kirungi era ngenda ofulumya ekintu nga mmanyi kirungi. Nenjogerako ng'omuntu. Neyogerako ng'omuntu. Kiki kyatuuse okuggyako noyogerako omuntu? I think oba walabye video ndowooza kyewalabye kyekyo. Ebisanyizo nga tulaba video ne tukufuna oklarify nga tuba twagala tumanye. Ali mu video si twin sister. Kyewawulidde kyekyo. Abantu bagambye wavumye bafaani bo bagamba lwaki oba ovuma bafaani? Simanyi gwe wawulidde video nagwe navumye. N'abeera ng'omwogezi we Ichuli nave n'agamba ebintu ebimu bimulekerawo kasungiro oyo wawaggulu. Ndowooza buli muntu waddemu okwogerako aba asobodde oba nga ayagadde okwogera. Ne bagamba badde ovuma banno. Bw'oba olabye video ndowooza yabadde eri kiriya. Eddoboozi lyongeza bongeza ddoboozi owulire. Kinayogedde kyekyo. Naye nga ekikulu kya byonna neebaza abafaani bange abazze okumpagira e Dubai na Abu Dhabi byatambudde bulungi nnyo. Nkomyewo ndi safe ate nkola ebirala. Ogobamanya ebigambo byadde babisala bingi abanga bagamba show yakusaze n'onyiiga. Abantu badde osuubira si beebazi. Content gyali ku Facebook yange, Instagram. Osobola okwekkaanya n'otwala obudde n'olaba abazze kubanga napostinze buli kimu okwebaza abafaani abazze video bifaananyi kati gwe oba oli omanyi okugattagatta oli waddembe okukola conclusion. Abakulumbalumba buli ssaawa Spice oba wakati. Abakulumbalumba buli ssaawa kuba wavudde n'ogamba abamu you use the word buli omu kyalowooza nti kale Yesu wabadde ng'avuma naye gogamba badde obagamba. Okulumba muli omu waddembe okwogera cause buli omu alina freedom of speech. Naye nze nange wendabanga oli mukyamu nsobola okutereezaamu n'ebigambo byange ebitono. Moso nga kikwata ku mulimu gwange. So biseera ebisinga abantu boogera nga tebagala oyogere. Nti oba ovuddeyo n'onjogerera mbu ate omuli boycott the show biki ate show yasaze because ogenze n'okuba obutebe obukalu before the show starts olina kyoyisaawo. Ndi waddembe okwogerako ne nga waayo kyokola si kituufu but whatever kyosazeewo okukola nze nja sigala nkola omulimu gwange. Twalabyeko nga kigambibwa miliyoni 10 wazeekedde promoter yamba abantu abali eri of which wakikola recently wano n'owaayo millions zo abalala kye bataasobola kola 3 essaawa eno ate bewaziwa be balinga abatandise okukulumba. Sisuubira nti nina gwe nnyambya nnumba ebyo tebibulamu ate nze kyenkola nkikola nga njagala era njasigala nga nkikola. So abazze kumpagira bafaani bange be nayagadde era okuddiza akabalansi ako. Miliyoni 10. Ekintu ekyo tekisangika Spice omuntu aleka miliyoni 10. Yeah, it's okay for me. Sometimes waliwo ekintu kyokola nga totunuulidde ssente kubanga sheeyo promoter nga ye yali atidde olw'okutiisibwa abantu abamu group obutinitini besiita bafaani bange kuba faani wange yazze nampagira oba bana oba 10 oba omu yazze nampagira. Ekyo kintu alanga ekyamakulu nze mu bulamu bwange. So okwata balance nengamba nzikulekedde sometimes oba toyina nnyo but zimanyi nja kufuna cause n'okujja in the first place okukola show eyo nali situnuulidde ssente but I wanted the show to happen cause bw'ongamba tojja yimba tojja kukola kinga nze sina nsobi gye nkoze kulaga nti nja kujja nyimba era nayimbye nabadde bulungi saafunye buzibu yadde nkomyewo ate nga ndi mulamu. Okutuuka okuleka miliyoni ezo 10 kuba luli waziweereza wawaayo nga tosoose na kutuukayo okulaba kyo kiriwo. Kiki wasanze kiri ku ground abaana bano bintu bayiseemu? Bafubyeko si kuba nti mbadde nina kusooka kuba ku ground bimanya. Tulina emikwano nze n'abasista bange bagezezzaako okukolera e Dubai n'ezo ensi ezo basanze obuzibu abamu ne balemererwa ne bakomawo.
ate nga bakomyewo si kuba nti baagale n'embeera ebanyigiriza mu byensula naddala okubeezaawo obulamu n'ofuna emirimu naye eriyo abalemerako n'agamba nti najja kuyiiya mulimu ngenda kubeerawo oba nsula ku street paka nga nfunye omulimu ate nga bamala ne bagifuna kati abo nze be natunuulire ne ngamba waayi bwe mba nga nalinako relative wange nayita mu mbeera eyo its okay okwata bed space omwezi n'osasulira omuntu bed space omwezi abeerewo nga bwayiye ekiddako kubanga balina street ze basulamu abamu beepangapanga ate abakyala bangi abawala abato bayita mu kukozesebwa olimba olw'okuba musuze kubanga expensive things at Dubai bye bingi okuva ku ndya ku ntambula naye ensula esinga obuzibu so for me it was okay kubanga nabadde ndabanga ne gyenzi gy'emirimu nina mingi ate nja kukola nja kufuna bookings nyingi sente ezigenda kujja kozi ne ku account nga nina payment ezizze kati ne ngamba otyo kasita funyeyo payment emu abalala nabo kambalekere kyembalekedde batambuze obulamu ebigambo byali bingi nti walya mu Bobi Wine olukwe Bobi Wine tubadde tumumanyi nga muganda wo mweddira gumu ekyokulyamu olukwe nyinza obutakitegeera omuntu kyaba ategeeza moso we okimbuza mu ngeri eri political nyinza obutakikuddamu kuba sikimanyi kankumalireyo oli muganda wange era nga bwe kibadde era tweddira omuziro gwe gumu tekigenda kukyuka kati buli omu wadde mbulowooza kyayagala because if you put it in a political way nze mba siina answer yakuddamu kibaita okulyamu olukwe it's you performing on MK's ekyo nakiclarifying adde ekyo nyinza obutaddayo ebyo nungi wangi nkomyewo nina ebivulo nina emikolo nina embaga ndi mbalala ku Lwokuna nino nina show waliwo ekifo kitebaggulawo n'emikolo egy'enjawulo weddings introductions gwange tegunnaba kujja maaso awo Spice waliwo nga oli mu kkubo ogenda waliwo ka vidiyo akafuluma ng'ozeemu n'osinkana Shiba abantu ne bagamba ate mwazeemu siina gwe nasinkanye nagenda ne ttiimu yange abantu ndowooza twalinga 8 benagenda nabo sina mutu gwe nasanga mulala kateeka abadde ennaku zino alina kyakola ngazzaawo abantu bonna abaali bakyankalana bwembabegako awo ateeka ezzaawo abantu akooye entalo mu music industry emabegako awo yazzizaawo Bebe Cool ne King Saha yabase ku ddina ne batulamu ne balya n'ayita Shiba n'amutuuza ne Palaso agamba ayagala naawe osinkane Shiba mujjeweze enkolagana ze mutalina ze mwekubira ddala mu mawulire oli wiringi sibangako na buzibu loza woba obadde ondaba ebbanga lyonna olaba nga siri muntu ayagala entalo I believe in one love mbadde nga nkyogera ne concert zange ne mbagamba nti nze omu ku bantu abafuna abayimbi ku concerts nga bangi ne bayikanga amazzi n'abamu ne batayimba because mbadde mbasupportinga ate mbalaga one love so nze era nga mbagamba nti bwe mwawukana tewali kye musobola kukola kyamaanyi naye mwegatta bingi ebisobola okuvaamu I'm always ready n'okuddamu mu follow kyonna kye kiri